naye kasoke nkusigemu ekimu kya ekyekkumi kubanga ejo nga ntubadde obulira njiri kakati mukama anga mulungi nange kasoke nkusigemu tuneyongerayo wow tuli ku kigundi kiri ekigamba nti let my people go leka aposa agende mugetabulire enjiri leka maleta agende gentlemen I want to announce you Twagalumanya enguudo ja zaabu zizi uli enguudo zaayo bazikola mu zaabu oli bango otuuseeyo enguudo z'omuggulu za zaabu ati nange olinabufude bwa masa ati nange wali eddembe litenkanika njeriri naye ate twagala mumanya amazima jeriri ani yatonda wegeyeena Mukama Katonda nga Yesu leka emikisa gibafukire emikisa miracle signs and wonders miracle money miracle prosperity miracle jobs leka ibatukeko banafe bakadama bali mu biyumba leka bawe ku tips leka basime Mukama Katonda nga Yesu omuntu atandika ofuna emikisa nga tamaje giva Mukama Katonda nga Yesu serabira Mukama eno ministry Mukama Katonda nga eya Bong Foundation enyambaziza Mukama nakoma okujja wano nga nsize bitabo peni Mukama Katonda nga Yesu nawo bansizeemu nga pastor we foundation yeno engate no Mukama ngisabira buli wengendo olinya ekigambo kyo kyonna buli kyengendo okwogera kituukirire badde nsaba bonna mwenna abantu abatuwuliriza n'abatulaba badde nsaba mutuyambeko tusobola otutuuka eka Mmengo tutuukirize n'ebituteekeddwa otutuukiriza abakulu muje baleko soko jewero kulika kusomero obye uniform soko tumire ku bantu wali tokwata wanu dawano mufure abadavude mufuremu wano jango imirire wanu musajja mumpi siyeza akayono yeno imirire wali wana ha bira wao kulika kusobeso Vude na wasibyo oti. Wasibyo bulungi okubya amasmart so. Wayongera mu buyonjo. Farao mumanyi. Farao. Bamwogerako mu gundi. Muki. Mu Genesis. Mukali mu story ya Noah. Mu story ya gundi. Oba gundi. Kale mu Genesis. Exodus. Atikati yantu zena muri yako mu gundi. Mu Genesis chapter 37 verse 2 to 36 gagamba bamogera ku bogezi toko mpitio nam soko jokiri so kulika kusomero kalise obulamu bulungi okesomero ligamba ki jeriri Farao mumanyi Farao wali pastor ku luguudo ng'obuulira enjiri tonali pastor Farao mumanyi nena muwulirako nga bamwogerako ani ali amwogerako bantu mu church somero ligamba ki jeriri bulungi oli mupiisi bifo abantu bawubire balamusizaako basone banyabo kale mugende jangu Jordan mu story gye namuwulirako omusajja gwe baali boogerako mu story taata we yali Israel kale yana jangu sebo chief prefect gwe chief mpozi Charles chef olishi tebana gawa bukulu Farao mumanyi Farao muwi namuwulirako muwulirako mu story ya David olina kyomumanyiko David yatta Farao oyo Goliath oyo Goliath oyo Goliath oyiseewo Farao muhulirako kale soko bityo mwana bitana namu jangu walo namu
jangu wano drama. Kulikayo ku somero nyabo. Obulamu. Bulungi. Oli smart. Thank you. Soko mbulire. Farao amuli yako. Farao. Farao. Ate Moses. Moses. Musa. Musa. Musa ba? Everyone. Mzali siku te unasubiza ku Farao. Yes. Baba somesa kuchi. Sala siku baba somesa kuchi joda. Story of Joseph. Story of Joseph. Noah. Noah yakola. Noah yazimba eryato. Ate ya David yali. Yatta Goliath. David yatta Goliath. Muzoke mumpitira wano. Nashiba mumpitira. Mumpitira ndaweba. Era jakomawo jangu wano. Jangu wano Shiba. Kulika yinyako. Somero ligamba ki? Bulungi. Pozo oli mupichi? Pitu. Ng'osomye oli muto. Tugenda mu university nga sitegedde. Kasito kyasinga okunyumira mu Bible. Kali owuliddeko ko basomesa mu Sunday school. Story ya David. David yakola. Yatta Goliath. Kali mwene muli embiti. Kali jangu Ode yakomawo part 2. Part 2. Abantu babeyanjulidde. Soka beyanjulira abantu. Soko sitango beyanjulira abantu. Amanya n'eddoboozi yenze era Jasimwe Joel. Or you can call me Director King Elijah. Yeah, video soko buy 5 video zo zifulumya. Ekibuuzo kyenjagala okunzaamu obulungi kyekinkomezaawo eggulu gyeriri oba nedda kuba egundi tetwagimalayo bulungi. Gundi eyo tetwagimalayo twali tulina okiddamu tulina otandikirayo twakoma gyeriri naye tujja jogako mu interview yamwe nga tuli bangi kale basubwe information eggulu tefaana litya eggulu pasitawu seyo waliwo omukono oguli kwebaza kati kyetwagala omumanya enguudo gya zaabu zezi buli enguudo zaayo bazikola mu zaabu olibanga otuuseeyo enguudo z'omuggulu za zaabu anti nange olina eggulu limasaamasa anti nange waliyo eddembe litenkanika gyeriri naye ate twagala omumanya amazima gyeriri ani yatondawo egeyeena Geyena yatonda Geyena pasi Katonda yatonda Geyena amujemera agendo kale oli mumativu kale mugende mujemere naffe katuweereze wano gomwana Katonda ali yangoberera kwemu alive kwe tuli wadde nga ku Labonchate Foundation kwe tusinziira. Let my people go. Katonda yali akigamba Farao bw'atyo n'atuma Musa agenda amugambye nti leka abaana bange bagende. Labonchate Foundation ke kaseera tugende ewaffe. Bills eziyitiridde zitusukkako. Obuweereza bufunze ali Katonda yatutuma ku lyansi. Gwe mwana wa Katonda aliyo ng'olina kyonna ky'olina. Emmotoka y'omusenyu emu ya 8,000 ya 9,000 kyonna ky'olina. Ey'amatafaali ya 36,000 akasawo ka 1,000 ka 3,1000 akasawo ka sementi kamu ka 3,1000. Twetaaga okusimba ttooyi mu kifo kyaffe okuba plaster block eyo eriwo esobola otutumala. Era tufuna obukadde 7 tusobola otetenkanyako newe bitaggwa kasa tuyingire ewaffe. Omwezi guno katuguwe ekyo. Let my people go. Gwe mwana wa Katonda agoberera music wange
agambye nti bw'oyogedde Labongo bw'oyogedde obulamu bwe bukyuse. Agamba nti nedda music bwe namuwulira obulamu bwange bwakyuka. Ke kaseera oyimirire nange oyimirire naffe mu kaseera kano tugende ewaka. Katonda yatutuma kulya mawanga naye tusobola kugalyanga ono we tuli ate watini nnyo ku bantu baffe. Tetusobola kugalyanga ate obwana bwe tujja ku street kiwangwira nnyo okuddayo olw'okuba nti ate Makindye yoona ekibuga kyekiri wali akaana ne bikafunamu obutakkaanya butini we buti kadduka buddusi ne kadda ku luguudo. So mbadde nsaba gwe wenna awulidde ebigambo byange okumala emyaka 5 gwe wenna agamba nti nedda Uncle Labongo ebigambo ebikyusiza obulamu bwange. Kano kabawagizi bange bokka, abawagizi bange mu music mu bigambo byange mu njiri yange bokka musobola okuneegattako ne tukiza ekirooto kino obwana buno ne bufune waka. Ndina ekyawandiikibwa kyenaguddeko bulungi nnyo okitegeera bulungi. Kiri mu Exodus 8 Mukama ng'agamba Moses n'agamba, then the Lord says to Moses, go to Pharaoh and say to him, this is what the Lord says, let my people go so that they may worship me. Yali agamba Moses, yali atuma Moses agenda atwala obubaka, yalinga nabbi. Kati nze ndi nabbi aze wano lwaliro. I'm not a prophet, but I'm ebigambo byengenda okwogera is a prophet from God, because it is written. Kituva okusoma. Twagala okwogera ekigambo ky'obunabbi nti let Labongo Foundation go and praise and worship the Lord. Let Labongo Foundation go to his own land. Let Labongo Foundation go. Hallelujah. So twagala charity neve connect egende ate already we tubagenda bamanyiwo. Abaana ba Isirayiri gye bagenda baali basuubira abamu nga tebawulirayo babanyumiza bunyumiza. Kati ffe gye tugenda foundation yaffe eriwa emanyiyo erisayi mu kifo kye eri Kamengo. Kamengo ettaka ggule weriri ettaka. Muwulidde abadde atandika byayogedde omusenyu ogw'oluyinja ogwa plasta, enkokote ennene enkokote entono, ayadikoowa, amatafaali, amabaati bingi nnyo, misumaali. By the way, you cannot buy big things naye osobola otandika n'ekitono ng'ekiro y'omusumaali, nga ebaati erimu, etafaali erimu osobola okulivuga ova e Kampala n'olireeta e Kamengo. N'ogamba etafaali leero. You know, kirungi nnyo okuyamba abantu Mukama bateeseteese ng'ate they are ready to be helped. Waliwo omuntu gw'oyamba nga tayambika. Nsanze abaana nga bali akakoola, bali amayirungi, ne basomera ekyawandiikibwa kino kyennyini. Naye abaana abo nga tebalina ssuubi lyonna liva mu kakoola, obulamu bwabwe buli awo bwe butyo. Kati ng'omugamba twakakoola ako jangu tuyingire ekkanisa, alaba nga agenda mu musibe gy'agenda tamanyi n'omunnyonnyola, era abamu balokose. Tukkiriza Mukama. Ate nabo njagala mbakusindikira, nze neewaayo okubuulira enjiri abalokoka nga ffe tubakuleeta mu foundation. Mukama wayogera naawe ng'olina obagattako. So omuntu ali eyo wenna, let my people go. Oyinza okuba obadde mwavu nnyo, naye Mukama agamba nti leero ogenda mu bugagga bwo, naye ogendamu otya by action. Faith without action is dead. Era kuba kufu nnyo. So nkusaba mwanyi Nazaali muganda wange, buno gwe kaseera akalungi ak'okuyamba Labongo Foundation. Ate musajja mulungi, ate agaba n'asiga n'okusiga. Mulabyeko nga yayamba ku bantu b'ekitundu n'abatali mu foundation. Ogezanga abakadde wana abalaga baana n'abakadde gye bali bannamwandu, basingle mother. So nkusabe busabi, let my people go. Yambeko tuve wano. Era operation gyendiko, let my people go away. Apostle wanje obadde otalaga obulira njiri? Mbadde mbuulira njiri taata.
wanawa mbadde mbuulya makindi awo bayitawo batya wano nga ku nabiri house awo nga wali dancers awo awali dancers awo okukirira wansi awo mbadde gendawo omwoyo wa mukana ngamba abasoko baleke yabesigaliza ewabeera bamami ababeerawo bamalaya n'emisana ositiddeewo mbadde nakagenda musagala kimwinampita bakoyira buyisi nengamba bantu babalabika balina ennyonta y'ekigambo naye nga bali ku birala nnyo kati nensabirako omu nenfulumamu nengenda nentandika obuulira enjiri emugete era endala wennyini amukatundu kaawo betaaga kuyamba abantu omugamba katonda nga tamuwulirangako bali mu nsi yaabwe ne pulezidenti oyinza olowooza bali mu nsi ndala pulezidenti mulala yabafuga bulamu bwabwe akakoola njaga bitamiza kwetunda kwegula byebwe bwe bityo banesaba mbulesinge ekigambo kyo let my people go n'ekimu kyange ekikumi ekyensi eri nange obulamu bwo kubanga wemba ndi wano nga ngamba let my people go let Laboncha Foundation go to Kamengo kiba kitegeeza nti ebigambo bino byenjogera okubireeta wano ndaga obulungi obuli mu campaign eno singa oli ayimuka n'abaako ne kaateka eri campaign eno campaign eno ngezaawo okulaga abantu ettendo lyebasobola ogijjamu nti kampeyini eno gwaguze akasawo ka seminti gwaguze emmoloka y'omusenyu gwaguze emmoloka y'amabulooka gwasobozeseza ozimba ttooyi efumbiro okukola ka seminti mu nnyumba yaffe kisobola okuba ekisumuluzo ky'olubuto lwo kisobola okuba ekisumuluzo ky'ensawo yo kisobola okuba ekisumuluzo ky'omutwe gwo kisobola okuba ekisumuluzo ky'essanyu mu famire yo kisobola okuba ekisumuluzo ku mirimu gyo yonna naye kiba kitegeeza nti ekisumuluzo ekyo kifuna osooka kutoola naye mbadde njagala olwaleero tomanyi tulinawo kabadde yaffe ekimu ekyekumi ekyensi era bwe tutereka ebintu byaffe dani sogendeko mu kabadde yaffe mulimu engatto za white ozindeetereko nga mukama mulungi ali omutegedde sooka ojja omutubuulire kakati mbadde nange enteesa naye kasoke nkusigemu ekimu kyekyekkumi kubanga ejo nga ntibadde obulira njiri kakati mukama nga mulungi nange kasoke nkusigemu tuneyongerayo tuli ku kigundi kiri ekigamba nti let my people go leka apoosa agende mugetabulira enjiri leka maleta agende want to announce you ate seweeyo sobola enkuba yabbe okusinga eno panna wategedde otya nti eno saizi yange eno eryokedde wano bweti let my people go eno gyolaba eno bagimpeera Nairobi eyo gyolaba yabbeeyi ya Nairobi enjambadde emyaka 5 nga mbuulira njiri eweddewo ku lwa Mukama kakati nange nkebedde mu kimu kyaffe ekyekumi ekyensi nange nenkusigamu eyo tusumulule ebisumuluzo let my people go leka maleta agenda abulira enjiri ku byalo nga nange bwe mpita abantu abali eyo nakupimye ekigere wapimye ekigere bulungi nnyo kansaleko n'okusalako ndi okensaba essaala omanyi nabbi wakuta alagula ebitasoboka mukusiza omutima gwange mukusiza ebigere byange bino munsizeemu njiri engato kitegeeza njiri mu bwakabaka bwa Katonda engato kitegeeza njiri ngenda okusaba buli muntu yenna ali eyo atulaba okugaba is not means nti oyinagaba kintu kito kinene nnyo nga tuze zino bukyamonda basambalangako ngato bweti ate ngenda gibatamya gye ngenda okwambala omwezi guno gwonna paka buli wondaba mu kanisa gyenyambala ku shozi yenyambala omusajja adage nkyajjukidde isoko ite wali agambe nkyajjukidde Farao waali jangu otubulye Farao waali naye abaana bakozeza n'eddiini sikulimba balina Yesu ku mutima gwalina muli bafaayo kumumanya kubanga ku mutima fenga fa abantu eyo tukola tutya nga tabatugondezeza mitima tuba tumala budde zeno ndabyeko ku baana ng'omulabe sitaani yali yabawamba nga bakakanyavu zinabyeko ku baana balina omwoyo gwa liberias nga ne bw'omugambo oti ebigambo ebikyusa omutima tomusobola okujjawo Katonda amajangu ano Farao was a king. Farao was a king.
Farao yali kabaka kanvunule omwana ayosoma oluzungu ono. Farao yali tayagala Moses atwale bagundi ati abantu mugundi muki munsensuubize Moses we yawulizaamu ennyanja eyo gijjukidde kakati omulama gwe tuliko tuli mu kukobola abantu kutuyambako kuva Makindye tuddako Amengo tuddeeko Amengo tusobole okulima emmere n'atumala obulungi tusekerawo kaaba emmere tukabazirimisa tusobola buli muntu alina akalimi ke tulimu ebikajjo wano buli alina akalimire ebikajjo byaffe tulima kasoyi waffe wuli emabega w'ekikomera naye watono tujja kulima kuba kati omwana abadde alima ng'abamu balima bimuli bibino mbiraba kati weyajja atandika kulima ovakedo ate tulina ozimba essomero ekammengo tulina okuzimba church amasinzizo ekammengo abaana bange bano bakuba obupiira ne bubula tulina okufuna ekisaawe kyaffe ekammengo ate ettaka lyaffe ddene kati kampeyini eno lwaki kikubuuziza ekigambo ekyo ekya Farao tuli mu kampeyini yaffe yagenda waffe erwedde okuva mu kibuga okudda ekammengo gamba abantu batuyambe badde nsaba bonna abantu abatuwuliriza n'abatulaba badde nsaba mutuyambeko tusobole otuuka ekammengo tutuukirize nebituteekeddwa otutuukiriza weewaawo kale genda oyoze uniform kakati gwe mwana Katonda ali eyo ensigo ya leero nze ndowooza mukisa gw'amaanyi ogwo okutesinga nawe okwagalako labayo tubadde mu Exodus 8 kutandikira kati uli olwokubiri yagamba bwati if you refuse I will punish your country by covering it with frogs. Onagaana okimanyi nti waliwo omuntu atulaba eyo agaana omutima gwakiwulya bulungi alina obusobozi obusobola okola byonna bino byetumugambako okimanyi there is one person there atulaba ng'asobola okwata emiliyoni niwezi wa 10 negaba 5 n'agamba ekyo mukivubeeko mudde ku kirala obadde okimanyi ekyo Katonda blessings aba nti Mukama asobola okublessinga omuntu yenna ono gamba kabaka nti onaagaana frogs okimanyi ebikere okimanyi n'agamba ensi ye yonna ennyumba ye yonna wulya ate wano Uganda wegira kuba tuli mu Uganda n'agamba the Nile will be so full of frogs that they will leave it and go into your palace. Okiwulya bulungi nti waonaagaana Nairo omanyi olowooza Nairo omugga Nairo guno gwe waffe Uganda. That's why I tell people nti Yesu yali muddugavu ne Isirayiri yennyini yefu abaddugavu. Isirayiri nayo jjukira baali tebatamako okwawula ku Egypt newa ne omuggo ogwo guli awo wakati awo eyo ekiyanja ekyo baayitenga tebanaba kukitema kyali part of Africa. Olwadde okimanyi ekyo nti Yesu yali mu Africa kati bano abazungu bo tebaagala abasinga. Webaddayo oli papa n'agamba muzanye mutabanyi wange nti ye Yesu omuddugavu ate nga ye Yesu ne bamufuula nga ye Sitaani kati gwe omuddugavu olina kuwashipingabo kategera bulungi ka Jesus was black. Banagaana eddoboozi lino gwe mwana Katonda ali yalidde owulya bulungi banaaligana banagaana owulya eddoboozi lino ajja kujjuza omugga Nairo gwonna gugende wuwe mu lubiri lwe gugende mu lubiri lwe nga gwa bikere byokka n'abamudiira byonna nga bikere byereere okitegera bulungi which means saawa zino tuli wano nti oyinza ogaana waliwo abantu Mukama bagambye okuyimira n'obuweereza buno ate eno enyumidde bulungi nnyo waliwo abantu Mukama balagidde okuyimira n'obuweereza buno bawulidde ng'ate n'ekigambo bakiwulya bulungi nga kiki tewali agaana waliwo ekigambo kino kyetukwera nga tekimukwatako eri tumuliddako buzibu naye ono awulidde nga Mukama ayogedde ne waliwo Mukama bayogera nabo wano ugwe ogaana okola Mukama kyakugambye okuyimira ne foundation eno oba okola ki
you may see yourself disappear. Osobola okulaba ebintu nga bigenda bwe biti osabe Mukama nyamba buli omu alina level gyagala okuddako nyamba naye nga Yesu waliwo ekigambo ekyanike kyawe kigamba nti we nali omuyala temwampa kyakulya we nali sina ngoye temwampa ki temwanyambaza. Omusajja twabadde ku lusede wa eno Masajja Kibirabbi yawadde obujulizi n'agamba nti bamulongosani yanagaana okuwona maama we n'atunda ebibanja byonna buli kintu kyonna ng'awunya yena ng'awunya talina yadde kintu kyonna ng'atambula yeebamu ng'omukadde bw'ati n'akaabira Mukama n'agenda emutundu eyo ku lusozi n'akaabira Mukama n'agaana okumuddamu n'akomawo waka ng'asabye Mukama ayagala amwerage yewe yakomerawo mu kifaananyi kya mwana we kennyini mu bigoye ebikyafu nga naye awunya ng'omwana we wakola ki waawunya n'agamba mumpe ku mazzi nyweko n'abasaba emmere n'agamba tebalina agamba mpe ku mazzi n'agamba amazzi n'agamba ne bamuleta mu kikopo kya n'agamba mumpeere mu kikopo kyoyo kyenjagala onyweramu n'agamba kino ekikopo kyono n'abasawo baatugamba tekibikola ki tetukinyweramu kati ne bagandira ddala omu amuganye n'abalemerako emirundi nga 10 njagala kikopo kyoyo kyenjagala ne bagaana ne bamugoba n'akola ki omukyala enkeera yagenda ku lusozi yakaabira Mukama neeraga oba nina omusango enakola nsonyiwa omanyiwe ekyaddira Mukama yamugamba naze nakukyalidde ewuwo nga nfaanana ng'omwana wo tewanyambye n'akaaba amaziga yanoonya omuntu oli alina omuwonya kyagaana ekitegeera bulungi n'addamu n'akikaabira kati awo Mukama n'amuwa ekyokola n'addamu n'ayamba omuntu omu omwana n'ateera era kati musumba bamuyita musumba ani nzijukizaako Prophet Elijah abeera mu kikajjo abo mu kikajjo bamanye sitole eyo bagimanyi mu kikajjo awo ng'okkiriddaawo ku masanyalaze n'okkirireyo wansinga ku mwala gyali eyo okweyana ne Pastor Rogers Lutaaya bamumanyi bonna sitole eyo bagimanyi yonna okuva obuto bwe nga yewe bamubwati naye Mukama n'amuwonya so kati gwali eyo oyinza okubeera eyo nga ekigenda okutaasa obulamu bwo just to sponsor these innocent souls of God kubayamba tebalya sente tebakola ki ensonga nze lwaki ntambulira mu bantu abatuufu bye bakozeeko mu birabo abazze nga mumugoberera abazze ono omukulu Mukama yamuwa omulimu guno ogw'okutwala abaana okujja abaana ku street bangi bajje ku street nalabye wano waliwo interview gye nalabye ey'ono omulenzi Yusufu omuweereza ali awo Yusufu bw'ati gwe baali basiyaze nange munoonyaako wande wenifuna akadenzi gye tutuuleko naye mu interview wande sobola okumubuuza byali bitya kuba misioni yange kugoba kibi mu kanisa n'okugoba ekibi mu Uganda twagala ensi ya for God and my country nga etwogera for God and my country nga tufaanana ekyo naye kizibu nnyo ogamba for God and my country nga we ya vampire okitegera bulungi ng'egenda emmere gwe gy'oteeka obubi eyisa obubi ate gwe gy'oteeka emmere kati ebyo bye tutwagala okubeera nga tubimalawo so kati mu gospel industry nga nze abayimbi bonna mu Uganda gwe bayita pulezidenti waabwe nze sinabakikkiriza ndi mu kulwanirira bayimbi era omuyimbi yenna oba oli eyo nga baali bakusiyazeeko baali bagadde okusiyagako bambi ntuukirira njagala kulwanirira ate abasumba abali eyo mwena abawaako ku bayimbi kasente nga mubayise ne mutageregalira mu ofiisi Mukama abawa omukisa ogw'amaanyi mwebale kuyamba bayimbi naamwe abagenda ku konsati z'abayimbi ne musuubiza ebintu mu lujjudde lw'abantu abantu ne bawandiika nti oyo amuwadde akakadde amuwadde ata ne mutatuukiriza mulekerawo okweyama bye mutasobola kutuukiriza abeeyama ne batuukiriza Mukama abampeere nnyo omukisa ogw'amaanyi tuyambe foundation let Rabongo Foundation go to coming operation nze bampita Bright Gowa Maleto tuliyimiridde wano mu ssaala njagala kusabira buli muntu yenna ali eyo ayimire ne foundation let my people go ye campaign tuve wano tetwevumawo watuyambye okuza ebirooto byaffe tetukyawawo twagalawo naye katugende waka
katutandike okulakulanya waffe katutandike ewalungi tewaba wawo ate wawo tewaba babi ndeka tunonyeko ku mukisa omulala Katonda yatutwala eka Mengo osanga yakimanya kyenjiri yetaaga okunywera ng'esibuka ka Mengo nesaasaana mu ggwanga lyonna wali munda munsi olina mukolo y'okubeera ng'oli mukuŋŋaanya obanga like you may be a pastor one day one time yeah kubanga abaana bano obasumbye bulungi oli musomesa omusumba omusomesa asomesa abaana empisa kitwala mu linnya lya Yesu oli ogwa mwezo kolo badde nsaba tusabire omuntu yenna agenda okutoola kulweka Mengo nti nze nyimiridde akasawo ka sementi nyimiridde na buloka nyimiridde na musenyu n'akasawo ka kawunga bijanjalo muceere kwa byonna bina abazimbi babikozesa babirya okay nyimiridde na Saara bonna tubasabire kikanga bbiri Mukama tukwebaza ku lw'akaseera kano tukwebaza ku lwa Labong Foundation tugamba let my people go let Labong Foundation go to Mengo Mukama abaana ba Isirayiri we bagenda mu nsi ensuubize Mukama wabasuubiza ebintu bingi nnyo era ensi eyo buli omu agirwanira nnyo okubeera ng'atuuka yensi ensuubize bwe bulamu obutaggwaawo Mukama Katonda nga Yesu tusaba taata gwe okola ebyamagero Mengo wa mutuwa onoomuwayo ku lwa foundation tukkiriza Mukama Katonda wange nti n'ennyumba ezitandise ozimbibwa tennaba kuggwa naye taata Mukama Katonda wange tusaba buli kisaatulaba yenna na buli kisaatuwuliriza omwami omukyala omuvubuka omuwala omutono omukulu buli alaba live eno Mukama Katonda nga Yesu agenda okutoola mukwe omukisa ogw'amaanyi Mukama Katonda nga Yesu muwo okwagala okw'amaanyi taata Mukama Katonda nga Yesu abadde ne bbaawe ng'amukuba ekyo kifuwa leero mu linnya erya Yesu olumala okusiga abadde nga school fees amutawaanya amufuna mu linnya erya Yesu abadde nga awola abantu sente naye nga tebamusasula leka bamuwe sente ze mu linnya erya Yesu abadde nga awandise visa requesting the visa abamu bagobye ku zi passport nga biganye Mukama ekyo kikutukolwa leero mu linnya erya Yesu abadde ebweru w'amawanga nga baba batulugunya abali mu mawanga abali mu biyumba abali ku mirimu egy'enjawulo mu nsi z'abazungu mu nsi z'abaddugavu Mukama Katonda nga Yesu bakuume taata Mukama Katonda nga Yesu ba blessing Mukama Katonda nga Yesu kubanga tukkiriza Mukama Katonda nga nti gwasooka era gwasembayo teri dogo erisayiri Mukama Katonda nga eri ku bantu Mukama Katonda nga taata Mukama taata tukusaba obayambire ddala agenda owaayo akasawo ka sementi agenda owaayo omutwalo agenda owaayo 15,000 agenda owaayo 10,000 agenda okuwaayo akasawo ka kawunga agenda owaayo ak'ebijanjalo abaana baagala okulya baagala okunywa Mukama Katonda n'okubambaza mu linnya erya Yesu abaagala ebitabo school fees buli alina kyakwatako Mukama Katonda nga Yesu Mukama oli w'amaanyi tukwebaza ku lwa Mechanic Labong ayalina ekirooto eky'okuyamba nga yewe yakula obubi nga ye tayagala abaana baddemu baboneebone Mukama Katonda nga Yesu muwe omukisa weebale Mukama Katonda wange Yesu tukusaba nga tukkiriza n'amaanyi ag'enjawulo Mukama lwana n'abo abanaalwananga nabo lwana n'abo abanaalwananga nabo Mukama kubanga tewali kyakulwanyisa kiriweesebwa mu bulamu bwabwe Mukama ekiri batuukako bazimbye ennyumba yaabwe ku lwazi Mukama Katonda nga Yesu leka emikisa gibafuukire emikisa miracle signs and wonders miracle money miracle prosperity miracle jobs leka ibatuukeko bannaffe bakadaama abali mu biyumba leka bawe ku zi tips leka basiime Mukama Katonda nga Yesu omuntu atandika ofuna emikisa nga tamanyi giva Mukama Katonda nga Yesu seerabira Mukama eno ministry Mukama Katonda nga eya Labong Foundation enyambaziza Mukama nakoma okujja wano nga nsize bitabo peni Mukama Katonda nga Yesu nabo bansizeemu nga pastor we foundation yeno engatte eno Mukama ngisabira buli wengenda olinnya
ekigambo kyo kyonna buli kyengenda okwogera kituukirire nga ndagula ebyamaanyi foundation eno ng'ofuna omukisa mu linnya erya Yesu Taata Mukama Katonda yange Yesu twanyiriza amawulire amalungi eri abantu abo twanyiriza amawulire amalungi twanyiriza essente twanyiriza ebyamagero bantu mmwe Mukama aba abawadde muwanga obujulizi ku live zino Mukama Katonda nga bampera omukisa weebale Taata kubanga oli mukulu kubanga oli munene kulwa Katonda n'ensi yaffe tuwa Uganda mu maaso go Mukama mu linnya erya Yesu Kristo amen. Let my people go, let my people go. Let Laboncha Foundation go to Kamengo. Like a Kamengo reflecting back at Ekome mu kibuga ngeze kukyusa kibuga nansi yange. Oba nansi yaffe. Mbagala nnyo mweraba.